Famire ya Hajji Ali ekabya amaziga nga beekokkola obubi, obuyaaye, obulyake, obufere bwa Hajjati Zuula. Kusaba weerabire katambi kano n'oluvannyuma tweyongere maaso. Oyo mukyalo oyo Hajji wava Juba akwata ensawo 10 n'alagira badduleeva muteekeeko amanda omuyita wali mugule enkoko enanga bijja Hajjati abone muri ku famire ye ayagala nnyo omukyala mugule enkoko namugamba mugule amanda ensawo 10 n'abituusa n'abyawuzaamu n'abisindika ku bukoji yajja omwana omukyalo oyo kuba yamugamba eri be banzaala ndowooza abadde alina maama we mumanyi bamudde bamwogerako nze simulabangako naye nze ebintu abadde abigabanyaamu wali egundi emutunde nga bituuse lola etuuse najjako n'aweereza obuko gyataweereza maama we ayagala Zuula amwagale n'abantu be akwata buli kimu ng'olaba mbulumi obungi enkoko kyemmanyi abako bakimanyi ku buko mumanyi ebivaayo naye nze Hajji abadde akola bye sitategeera ng'omulaba ye bagambidde ng'olikwata naye nga simanyi lwaki n'asindika ebintu ku buko kwagala abalabi batafuna kasita Hajji akumanya n'oyagala Zuula toddayo kumenyeka omugambire emitwalo 10 giijo emitwalo 2 giijo miliyoni agikuwa nga atakoloze kale banaye kinkabiza kyensijukira Zuula abadde afuna sente nga tamanyi bulamu bwe tuyitamu ye abadde asanga busanziza ku mmeeza baganda baffe bangi bemmanyi ne besitamanyi abasinga betuwangadde na bafudde makubo awo ekkubo lye Sudan gissa abantu nefe Allah asigadde akyatutaddewo naye nga neegayira Ali va mu nkola y'ekinaku egakweyisanga kuba sente kati ozeeta ne bazirya lola ebifulumi byafulumizaamu sente birala nga sente baziyira walala kati omukazi yamuteekako gw'obutujju nekinnuma nedowooza nti alhamdulillah tuwonye omukazi yamala emyaka 2 kitundu nga tebasinkana bwe yamuzzaamu ate n'atandika omukuba ekipindi n'amugamba ddamu onkolera embaga kuba yakuba essimu Ali yanoonyamu abantu be omukazi oyo n'addamu n'atega Ali mu byajjejju wano mwaka gumu kitundu emabega nga bakaddamu ndowooza n'amugamba ddamu nyanjule ontwala e Busoga simanyi omukyala wa muzaala Busoga mu kusooka yatugamba eno gye twamutwala wa minisita oba yaani ebyo binanga Ali yabimanya n'abigumira era Ali nabimuga naye omukazi ne tukuba olwali omukazi n'akulimba wallahi nakigwamu naye alhamdulillah omukazi mwagala tugende nga bwe kiri nabonaabona nnyo mu covid kyenzijukira obulungi nembujja Ali nemugamba Ali siriddamu kuyita wansi ntamiddwa Juba nga mpita wansi era ebiseera bisika basinga mukimanyi era abantu mbagamba afazaali zibula naye nga neekisa waggulu kuba ebiri wansi mu kkubo bye tulabye bingi Hajji yerekereza nga bw'omulamu kulya sente ze Hajji talinnya nnyonyi nemugamba Hajji obulamu bwe bwosooka okusula mu matiga Hajji omaze ogaga olina sente ekyo ekikuyisa wansi Hajji agamba nti ate moloka baziku nemugayo bireke kuba kati wamala ogaggawala ebyo biveemu amwana akola ku booda waali abakiri yalinga ebintu webali ne Hajji wano obulamu bwe ezo nno nsonga za Hajji ze zikutte wansi ne waggulu mu butuufu owuliriza story bwe zityo owulira nga mazima ddala osaana obeere ku sayidi ya Hajji owulira story zifaanaganako bwe zityo n'owulira nga ddala osaana kubeera tiimu Hajji omukyalo ono bye yakola Hajji byali bingi okusinziira ku bantu abali mu kwogera omukyalo ono bye yakola Hajji byali biyitirivu waliwo ensonga emu gye tubuusizza amaaso ey'okubanga omukyalo ono yasibisaako ku Hajji ku nsonga ezikwatagana n'obutujju Hajji balyoke bamukwate bamusibe
nga n'okumutulugunya kw'otadde emisango gy'amusibako gyonna gya naggomola. Kale katugambe nti singa n'ogwokabasanya omwana yagumusibako obusibi gyonna gya naggomola. Omanyi okusibako omusango gw'obutujju ti Hajji mutujju, Hajji alina emmundu. Tomanyi gavumenti ngeri gy'esobola kunoonyaamu, tomanyi bulumi bw'osobola kuyitamu nga bakusibyeko ekisangosango ekifanaganako bwe kityo nga mu butuufu tewakiza. Tomanyi bulumi bw'oyinza kubeera nga oyitamu. Abasajja bano bye bali mu kukaaba bituufu, bye bali mu kukaabirako Hajji bituufu, kuba bw'osanga omusajja ng'atonnyeza ezziga, ekyamazima ensonga ebeera ntuufu, emutonnyesa ezziga. Ffe abasajja tetulina bu crocodile tears obwo, tetulina buzigaziga obwo bwaki buzigaziga bwa kiwaani. Omusajja bw'akaaba bagamba ezziga ly'omusajja liva wala. Omusajja bw'akaaba aba akaabira ddala ensonga entuufu. Kakati omwami oyo mukwano gwa Hajji era ba business partners bavudde wala nga bw'okiwulira, ensonga nga bw'oziwulidde, naye agamba Hajji bali mu kumusibako mafuukuule, bali mu kumusibako kalebule. Hajji balina bye bamubalako, omukyala alina byamubalako, yensonga lwaki essaawa eno yamusibyeko emisangosango egifaanaganako bwe gityo. Egyo gyogera mikwano gya Hajji si ye yekka eyakavaayo, abantu bangi nnyo bavuddeyo, era ng'ensonga ze basinga okuleeta zisooka ne zijja ng'ozitunulira n'ogamba nti bano bali mugezaako defindinga Hajji, n'ate zimala ne zizuuka nga ddala nsonga ntuufu. Omuntu eyali akuziwaayirizaako nti oli mutujju, olina n'emmundu, ne bakukwata ne bakusiba ne bakutulugunya, ombulira otya nti tasobola kusibako musango gwa kabasanya mwana? Omuntu bw'aba ng'asobola okuwaayiriza nti oli mutujju, oyagala wamba gavumenti n'emmundu ozirina, toyina ngeri gy'osobola kunkakasaamu nti omuntu oyo tasobola kuwaayiriza omusango nti oyagala kabasanya mwana, nakyo abeera akisobolera ddala. Naye ne Hajji tumunenyaamu kubanga bagamba akaddannyuma kassa, bagamba akaddannyuma kassa. Omusajja agambye nti baakyawagana okumala emyaka 2, bunaye Hajjati n'anoonya Hajji n'amugiraawo n'amuseduusinga okukakkana nga baddiŋŋanye. Kati awo we wali obuzibu bw'okuddira ba ex, naddala ng'abadde akukoza ebintu ebikyamu ebisingirayo ddala. Bano okuddiŋŋana kigambibwa nti olwedde Hajji baali bamusibye ku gw'obutujju omukyalo ono gwe yali amuwaayiriza, kati ate era n'amuddira. Bannanga abasajja tuyige, waliwo ebintu ebimu bye tuyina okubeera nga munnanga ate tuyigiramu ne tugamba nti eno ensobi bwe mba nagikola sijja kuddamu kugikola, guno omulundi gwe guba gusemba okugikola. Naye Hajji yennyini bwe biba nga ddala bamuwaayiriza, bino ebizibu byonna yabyereetedde. Naye katusabe omusango ng'ennaku z'omwezi 3 gugenda kuba gutandika okuwulira, katusabe amazima gasobole okubeera nga munnange gazuuka, omukyamu asobole okubeera nga aggalirwa ng'ateekebwa emabega w'emitayimbwa, ate omutuufu asobole okubeera nga afuna obwenkanya, asobole okubeera nga afuna justice. Naye ng'ensonga zeezo zikutte wansi ne waggulu. Katulinde tulabe wa ate gye binaggwera. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wena tanakulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge, ate era osharinge. Toyera kutandika on notification bell yo, bw'otereeva ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango onawuna toka skippinga, kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza. Timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.